nayingira mu kibuga muno okutandika okukolera omukyala Adija ku restaurant nga energy center ku kizimbe kwe tukolera kumpi buli week naddala olw'esande nga buli mulyango gubako containetikkula ku ssaawa ya leero mwabasuubuzi abanaku temukyatikkula naye mulaga nti n'ekibaawo ekisobola obbayamu mutuula mu maduuka gammwe temwagala kyana kibeeramu kiswaza nnyo okiwulira ekyokubiri mulekenga kuba ngalo awatagasa ebiseera ebisinga pulezidenti Museveni bw'abanga alayira ayina engero zagera bannayuganda ne tusinika naye nga zigenda kukosa abatamanyi Lunyankole waliwo pulezidenti Museveni yali alayira n'agamba ngu ente eri kwenda kufa n'erigasa empango ne mukuba enduulu naye nga temumanyi makulu gaakyo n'amala n'agera olugero nti luli mbadde mbasibisa byali kati ngenda kubasa ku mpingo ne mukuba enduulu kaniimagi nti ekyayi kyakako omusana ne kikutuka oli bwakuteeka ku njegere enkuba ne bwerukuba ne bwe lutalaga terusobola kola ki okutuka okiwulira kati nze mbeewuunya nti mutuuka ne mukuba engalo ne bwe ziteetaagisa. That is too much. Nze saasoma nakoma mu kibiina kyakusatu naye nsobola okulisa famire yange ne banywa era nensomesa n'abaana bawe era ngenembeerawo naye abasuubuzi mugweddirayo nze mpulidde nnyo nga bagamba nti tugamba okuggalawo naye nze naalisa ki abaana mwabuuze covid bwe yabeerawo mwabeerawo kubanga ekyo ekya covid kyatulaga ti omuntu asobola okubeerawo bwe tunaaba tetukwasizza ze nina engombe egamba nti omuntu yenna bw'oba tosobola kufundikira tako ng'asindika emmotoka wallahi tetulina tetusobola bannayuganda yesaawa bagamba munyigirize ennyindo girekisa bannayuganda nze nafuna kyansi neŋŋendako siri musuubuze naye nafuna omuntu gwemperekerako ne mugamba ntwalaako gye bakiriyalinga omusolo nantwala wallahi nalaba obulunyi obuli bannaye mulina obulunyi nemusumayo amazima gagenda tuuka nga temukyasobola kuweerera baana bammwe mugenda tuuka nga temukyasobola n'abaana be mulwanira nti kanzikulewo ng'abantu bagenze kololo n'okulawo akaduuka kojjayo ekintu ekimu oba ebiri amazima mugenda kutuuka ekiseera nga tokyasobola ng'akaduuka okaggadde ng'ovuddewo ogenze kukyala so mbasaba so conclusion yange saawe kyenjagala okubagamba twebeereremu essaawa eno ekisinza okunnyumira kiri ekintu kimu nti ku luno teri wa byabufuzi atukase kukola kyetuliko era singa twali mu byabufuzi pulezidenti Museveni yandibadde tatusinkagana atusinkagana nakusaba kutusinkagana ennaku z'omwezi meka 2 era singa tubaako omuntu yenna atwetabamu ow'ebyobufuzi oyo tumugobere wano olutalo lwaffe tululwane ng'abasuubuzi tujja kulukola ki tugenda kulukusa nze kyembadde nteesa ng'ennaku z'omwezi 2 lwe tugenda ekololo tuluggale nga bwe twakola obutewedde. Thank you so much. Mugamba ABCD ebyokulanya bibeere byalulala tugende nga tumanyi nti ensonga zaffe ifirizi values biki gundi kwogeraku ifirizi buli muntu bamutagetinga eddakiika 5 oba 10 tuveeyo ng'omukulembeze ategedde ebituluma saawa zino tannabimanya kuba tannafuna abimunnyonnyola tuli mu kujjanjaba musujja naye ng'obulwadde obutuluma bwakafuba eyo esobyo ebadde ekyali. Ensonga ey'okubiri nsaba ensonga endala zonna zive mu nnyingiza yaffe ensonga nga political factors ziveemu tukulembeze economic factor bingi nze byensengeka muffe mwennyini mukyalimu political factors bakuba politically naye nga gwoli economically ekyo bannaye mukitunulemu naawe wooligamba muno mutegeeze kola ki nze ng'omuntu bw'ombuuza ifirizi kyeki ebbanga eddene oba ettono lye ndibeddeko saawa zino nginnyonnyolanga muziŋŋamya nkulaakulana etya tewali wano musuubuzi alina capital even the government has inadequate capital era naye eri amabanja mukimanyi omusuubuzi yenna okumuvinga step yonna weewola
osobola okwewola endagaano y'obuwandiika oba ey'ebigambo mwami James mpeerezaayo nja kukuwa olw'eggulo. Buli lwolwewola omusuubuzi otunda obulamu, twewola tusinze bulamu. How? Osiiba enjala alusazi ne zikwata, tova ku seefu. Oba kitegeeza? Embeera y'okwetawuluza ejja togikola bulaada n'erwala, osinga buki? Bulamu. Bw'omala okusinga obulamu, Ifrizi baginnyonnyola bati teva ku kapita eva ku magoba. Awo anaaba alina akazindaalo we mubuuliza ku magoba ku kapita owaani, ku magezi agaani, ku maanyi agaani. Ansamwe mugituwa. Ifirizi muzinga nkulaakulanya tesobola kukkiriza kulowooza kuba buli kyokola kigenda. Kati gw'onookola kigenda. Awo enkulaakulana weekola ki? Weesitoopingira. Ensonga endala buli alina knowledge agiwe munne ku Ifirizi. Ku lwange neebaza mwami Lwegaba okoze omulimu. Okusoma si kwangu n'okunoonyereza si ki? Omwami oyo akoze omulimu. Buli kyawulira ajja n'akitunnyonnyola. Bannaye muwulirize nnyo odiyo ze ziyamba nnyo okunnyonnyola ki ky'otannalaba kugendamu. Essanyu lyavaayo emirundi mingi. I personally mu State House nabuuza taata waffe jjajja waffe nti taata otugamba okusuubulira wano naye akawunti nsibe n'ebigere biki bisibe. Yanziramu n'essuubi eddene. Naŋŋamba zonna penalty bazibajjeko akawunti zammwe bazite buli kimu bakikole ki? Bakite. Last week natikudde konteyina yonna bagiye ku ki? Ku Ifirizi. Kati awo nambira nti muzingamya akulaakulana eyo nasigadde neebuuza ebibuuzo bingi. Tebandaze wa ebintu bwe byavudde China okutuuka wano expenses ezo sina bwe nazirabidde ku ki? Ku Ifirizi. Expenses endala ebya Ifirizi byawanvuye nnyo era nze mbigeraageranya n'okutukyakalanya obwongo. Bw'ogenda ku petrol stations wano waliwo eyafunye risiiti y'amafuta nga ya Ifirizi. Kinajja oweddemu kijje kati bwe kiba kyakola ki? Lwaki kijja ng'ate omaze kuggwamu ate nga gwe amagoba gano tebagamba nti ofunye nnyo. Petrol station. Ne mu kikuubo Rafik Building, Cosmetics, Bizigo. Kati way forward. Nze mbadde Nteesa. Wotwala Kololo, omukulembeze n'ayogera. Nze kutegeera kwange omukulembeze tannamanya ekikuubo kikola kitya. Tennavaayo muntu amunnyonnyola n'akitegeera kyennyini downtown ekola etya. So tufube nnyo okufuna kuba tulina opportunity now okumunnyonnyola how does kikuubo operate. Wanaategeera ekikuubo kikola kitya ajja amanya Ifrizi can't suit kikuubo. Not only kikuubo, because ekyo mu ngeri gy'akinnyonnyolamu takimanyi. Kubanga eno option gye bamugamba mbu tukozese amasimu ffenna tukimanyi nti tuyiribira ku masimu. Sobola kuba nkubira ono ate nga ekisimu nemu gye mwagala nkozese. So tusooke tumunnyonnyole tukola tutya mu bizinesi zaffe. Wanakitegeera ajja manya eno system gye baleese esuutinga engeri gye tukola. Kubanga nze kyekibuzo nakiguza commissioner, did you analyze does the system suit how we operate? He said yes. Of course yajja gamba yes kuba batolamu esi naye tamanyi ffe bwe tukola fe abakimanyi. So tunyonyola omukulembeze ategeere tukola tutya. Then the other thing nti munango nagambye nti Ifrizi asuubira yapooze nze. Ifrizi posed on the penalties. But it is still operating. Kati tulina ba suppliers baffe abanene
tasobola kuwa stock nga tamuwadde IFRIS. Yeah? That should be also another issue. Kiturazinga nti balina okweyongera nabo tukolera zi IFRIS oba tuddeyo ku old formats. Kubanga era IFRIS eyo wemba ntaddemu order ne bampa stock nga ne mu IFRIS era bali bakapchalinga nti kinasuubudde. Kati ate tosobola kusuubula noga tutunze. So ako nako mukamakingi nti nako tulina okukakola ki okukanotinga. Then nekino omukulembeze kyeyagamba nti example eya muganda afoya atunda ebyamukwano tulina omutegeeza nti bamanufacturers baffe wano abasinga almost 95% or even 98 binary requirement, meaning like she's a Mukwano distributor. To be a Mukwano distributor, you need like 100 million and above. Eh? And you pay cash. Tebawola. Kati, ajagamati, ayagala tutunde ekyaffe ekyawano. Twandiyagadde. Abasinga kuffe, tutunde ebitali byaffe kubanga ababireeta bali willing otuwola. Eh? So, never local manufacturers, banda tuwola kubanga tetulina oyo capital kugula cash. Eh? Ngawe bakyagala. So he should be aware that they do not give credit and we do not have the capital. Eh? Yes. Then the other thing, ayagala to fukeba manufacturers here. How have they supported by the manufacturers abali local? Others are dying. Eh? Bagamba tugezezaako tunikate. Ajja kuddayo kwolwo olunaku. Tubadde tubasaba ffenna tuddeyo. Era singa ffenna tetwasobola kubeerayo. Nakano akabembereza akatono ke tulinawo ssaawa eno tetwandikafunye. Abasinga baatugamba mwamala obudde yabazzeemu ki? Naye ng'ate abatugamba nti twamala obudde yatuzzeemu ki ate be baaganyulwamu. Bannange tubadde tubasaba bannaffe mwenna abasuubuzi tuggalewo kwolwo olunaku tugenda tuwulirize mukama waffe obulungi bwaffe obunaabeerayo ekkololo bujjamuwa amaanyi okutegeera nti ffenna tuli mu bulumi. Ate mukama waffe yatugamba nti ayagala ba importers, ayagala exporters. N'atugamba tugende tulime. Owekitiibwa teri muntu yenna mulimi alimye nnyo abalina schemes ennene basuubuzi. Tasobola gamba nti omuntu asobola okuyimirira okulima kwokka. Omuntu alina kuba musuubuzi n'asobola okulima. Kubanga omuntu okulima kwa Uganda ssaawa eno kwa ssente. Mukyala Kurutu yali atugamba mbu ye yagenda Mukwano ne basobola omuwa kapita yonna era yakozesa ssente. Naye tagenda gamba muntu alina mitwalo 10 agende mu Mukwano bamuwe. Ssente ze zikola ssente. N'ennimiro omuntu alina kuba na ssente. Omuntu w'ennimiro alinda emyezi mingi. Omusuubuzi yakola buli lunaku. Omuntu alima kasooli ng'ali mu 108. Ogenda otuuka omukungula nga kasooli ali mu nusu 5 oba 3. Ate ekikwennyamiza atugamba nti ebyaffe ebyawano bye tuba tu-exportinga tubitwale. Naye ate ekikwennyamiza ky'omutandika ekye-exportinga nga kiriko ssente ng'omunene avaayo nga mwe bakibajjako abatwala ebijanjaalo ssaawa eno Sudan tebasobola bitwala. Bwe mugamba bitwala nga waliwo omunene abitwala bwe babalemesa tebikyagenda. Akawunga kaali kagenda e Sudan nga kasooli waffe tusobola omutundira mu bbeeyi tekikyasoboka. Akawunga ako yakakwata alina okukatwala alina okulaba nti ate kasooli akka yafunemu ate nga mwabalimi mufiirwa. Nze ndi faama ate mwe business woman. Katuwadde tusaba mukama waffe ebyagamba nti abantu tusigale nga tulima. Ensi yaffe tesobola kubeerawo nga kulima kwokka omuntu alina okuba omulimi ate nga musuubuzi. Byagamba nti tugenda okusaka ebweru. Amagezi gonna agakoze wano factory era tugakoze lwakubanga tugenda kusaka ebweru. Ate ebintu ebyaffe ebyawano biri expensive.
Saawa eno teri mwana ayimba mu katale alina kagoye katunda $500 naye taafe abaali baimportinga twasobolanga okuleetayo engoye ez'essente entono nga n'omunaku ali mu kyalo alima asobola okufuna olugoye lw'N$10,000 nga si lwa second hand ekitakyaliwo. Agamba tayagala ba importers. Amaduuka gaago gonna ebizimbe byonna bye balina tebisobola kubeera babipangisa nga tewali ba importers. Abajjudde ebizimbe ebyo byonna ba importers. Bwe bakola wano amakolero gaabwe ebintu baleeta biwedde ffe tuyiyiza Abachina sampoyo ne bagitwala ne bagikola gwe ne bakujjamu fe ababategeerera ate ffe tubakolera maketi. Asooka kulabira guuze nga nalese bebisha eyo n'agenda n'agikola ate n'agamba nti agikoledde wano. Factory za wano bw'aba akola material abatunga uniforms tasobola kumaintaininga shade eyo bw'agamba nti neve blue leero bw'afulumya neve blue ono enkya neve blue yabeera mulala. Kati mukama waffe byatugamba nti tusuubule wano kirungi naye ne production gye tulina wano tasobola tusatifayinga fe abaliwo ffenna. Ate ffenna tetujja kuggwera mu mata tetujja kuggwera wa mukwano kubanga ffenna batuweera ku kintu kimu ekyo ensi tejja kufuna bwongo busingawo era tusaba atukkirize mwenyini nga atukwatiddeko atuleke tugende tugira nga tusaka tusobole okufuna amagezi ku bantu bano kubanga ffe bulijjo gikaana tutambule twekalakaase tubeere violent oluvannyuma tujja kugalawo ennyenda ebiri twekalakaase kyekintu ekikola amakulu. Omusajja munyiivu bannange Yesu mukyala nampeera bagenda kwogera tufunayo basatu bokka ababawuli bagenda. Bade tuleke okwesaasira tuggwemu okwesaasira tulwane masajja naye bwe tunaabeerawo buli kaseera nga twesiganga leka tukwena gisente oba tubudde abantu oba mukaaga buli omu asigadde ku maduuka agagamba ate bwenaavaawo ani anaakola nti twali mu covid ne tubeerawo nga tulya tunywa kati nze kyembadde ngamba tuleke okwesaasira kyokka kyenze kyeŋŋamba okwesiganga nnyo okwesaasira nedda. Neyanziza njose n'abakulembeze baffe n'abasuubuzi bannange. Nze nina ensonga zange nga 3. Ekisooka amannya gange Agatha Mali era ndi mukozi wa mukikuubo era mu lulimi lwaffe olw'ekikuubo ndi muyirimi. So ekisooka abakulembeze bange kyembadde nsaba kuba mukibuusanya amaaso ekintu kya sources of funds ze tukozesa mu kikuubo temukyogerako. Government ne URA bwogenda ku URA bamanyi ekintu kimu bank loans naye nga banaitwogera amazima ife abavubuka abato weewaawo nyinza okwogerera ku saidi yaffe abavubuka ani ayina wadde ekintu kyasobola okusingayo mu banka okufuna bank loan. N'abaali babirina nkulidde mu kikuubo kuba abazadde bange ba mu kikuubo naye era n'ebintu bye baali balina banaye n'abantu be twali tumanyi abaali batikula we twayingirira mu kikuubo 15 years ago bonna baagwa ate ng'ekyabagwisa it is the government policy. Government etandikira ku ba MPs ffe be tusindikayo ba MPs abo boolaba okubeera MP osooka kubeera at least n'amagezi ga senior 4 omwana wa senior 4 takimanyi senior 6 omuntu ng'asomyeko mpaka senior 6 banaye takimanyi nti no policy bweti ne bweti tegenda kugasa basuubuzi oba tegenda ku encouraginga investors. Tubeera tutya mu economy nga tetukyalina muntu asobola investing tetusobola kufuna bantu ba investinga. Omukulembeze yagamba nti nze nali okololo n'agamba muno mwena mu investing locally banaye investment in production any production right now nga tetugenze mu farming katogere ku bintu ebirala kubanga era farming bati bamenyeddemu yonna bagibagoba mudda. Kati bwe tugenda mu ku investinga in production of anything tewali kintu kyetaaga sente ziri wansi $5 million.
muli bameka abalina miliyoni 5 esaawa eno nga siza banka nga sizaki oba ki. Kale ebyo byonna ne tubigumira ne tugamba katugendeyo kubanga ndi muwala wa gundi oba ndi mutabani wa gundi ngenda yitira muli nekkubo nfune ku muntu akole ebintu nfune kapito nkole ne tuteeka mu maduuka ebintu. Basewo ne bannyabo ffe tukolera bantu ate nga tulina n'abakozi abatukolera mwena mukimanyi. Ani atalina abakozi 2 oba 3 mu dduuka lye? Kati abantu bonna abo betukozesa nze nkola ku kikubo be bishop abamu bayinza okuba nga bamanyi oba nga bamanyi business yange naye abakozi benkozesa even indirectly ng'otaddeko aba-ATC ababoda abakola delivery n'abaki abantu bagenda mu bantu aba 40 nga ne muntu omu ate nga atambulira ku capital wansi wa miliyoni 3 oba mukitegeera. Kati wano ngamba nti nveeyo ngenda awalala wesiina ne capital agendayo nga ne capital mwenyini gwenkozesa mu dduuka lyange just bampeera kulinnya tugenda wa. Mbadde mbegayiridde bakulembeze baffe kubanga tubeesiga ekintu ekyo muleke kibuusa amaaso. Bano abantu batagetinga sente naye nga sente zenyu ze batagetinga tetuzirina teziriiwo ate netujje tuziva jeziva Your Excellency the President gundi jeziva tubijja mu inheritance. Kati esaawa eno bw'oba okimanyi nti wasikira business oba yakitaawo oba ya maamawo mukimanyi nti kati bakulabanga loss kubanga business tesobola genda mu maaso nga bwe baja operating emyaka 10 mabega nga policies simbi bwe ziti. Kati already tuli mu bad policies ate batongera policies ezeyongera otunyigiriza. Anyway, kati kanjogere ndowooza ku nsonga gye baali bagamba tukole tutya. Nze ku kintu ky'okugalawo nze mbadde nteesa nti tugalewo before. Ensonga yange eri bweti ne bwe tugalawo 3 days before kubanga it is the meeting with the president is on 20th of June. Lugenda kubeera lunaku lwakubiri. Tusobola okugalawo from Thursday of the previous week but sangeyo kye banaatugamba nga tugeze enkololo bwe tujja okusinzira oba tuddayo ne tugulawo oba tusigala mu lugala lwaffe kubanga at least you remember ne president okuvayo okwogera naffe twamala galawo week number. It wasn't a one day thing. So bwe munaagalawo ng'ennaku z'omwezi 2 agenda kulowooza nti mugaddewo just for that day which doesn't make sense. Neyanziza nnyo neyanziza. Tutandika okugala amaduuka gaffe. Tubakubira omulanga mwenna. Tubakubira omulanga okusigala nga muli bakkakkamu mwenna okwetooloola eggwanga lyonna paka nga mufunye ebigambo byaffe nga abakulembeze babakulembera. Ku mulundi guno si muneeno luno lwe tugenzeemu lutalo lwa kulwanirira mulimu gwaffe. Ku nsonga eno tuli siriyasi nnyo n'okusingawo nti luno lutalo ng'omuntu agenda mu nsiko. Kaakati essaawa eno tubakubiriza nti kano akaseera ke tubawaddako omwezi omulamba n'okusoba mugule emmere enva mugule ebijanjaalo bye muba mu sitookinga ebikalu bye bijja okusobola okumala ebbanga eddene. Twesindise mu lockdown okutandika nga 2. Singa tunafuna negative tetuggulawo. Bwe tufuna positive era tujja kuyimirira ku media houses ez'enjawulo tulangirire nti amaduuka gammwe mugagule. Naye sofa at this moment tubagamba nti mweteekereteekera olunaku lw'ennaku z'omwezi nga 2. Tubakubira omulanga mujje mu bungi ekkololo. Situlaba omuntu yenna agaana okujja ekkololo. We twogerera twebaza nnyo bannaffe ba musician bamaze otukontakitinga nti nabo benyigidde butereevu mu lutabaalo luno. Era essaawa yonna nabo batuyise tugenda kukola nabo press conference nga y'amaanyi ekoowoola eggwanga lyonna. Tubeebaza olw'okuba nti mwataddewo ennyimba 10 ezituyambako okuwanjaga. Twebaza bannaffe aba bodaboda n'abatakisi nti namwe mugambye nti ennaku z'omwezi 2 ebyokukola byonna mugenda biwummuza wansi tukungabagire wamu oba tweyiwe ekkololo kubanga omulimu guno ogw'abasuubuzi guli wide gugatta sectors ez'enjawulo. Kati tuyinza kubanga tuli mu kuwanjaga ate nga balala bali mu ssanyu. So tubebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala kati tutandise okulaga obutali bumativu obwa ddala obutuufu. Mwebale nnyo mwebalire ddala.